mwami SB4 nze nali nga simanyi mengo nti bali bwe batyo kubanga etwaliro eryo liri best oba ku ddiino bali abakristayo bali abaki mwami SB4 nze obuzibu bwange tebwali kutana lukindo olukindo we nalabira nti lutanye kuva nga ndi mu ddwaliro singa banfako nga obuzibu tebunaba kweyongera cause 27 ne sente babandizeemu ne bancharging nga $2.2 nga ze nali nsasudde ne bankolako ne savinga ne mwami SB4 fe twaspendinga sente nali ndi awo nga ntambula nenfuna essimu ng'eva emmengo baba muyita Kavuma simanyi omukyalo oyo bayina abaana alo yankubira nyabo wandikozesezaako obuntu wapostinze n'oyogera ku dokita yakukozeeko tuwadde erinnya eribi teekamu ak'obuzadde oli muzadde ne mubuuza mmwe mwanteeramu ak'obuzadde nga mbagamba nti olukindo luvunda ne mululeka ne lutuuka okubeera infected bwe lutyo nze newe nja kukuwa recordings jo kuyo omukyala yali ayogera ne Salongo ffe kyalina kye tugenda kukola nga tudisarminze kati tufaayo kintu kimu kulaba tuzaawo tutya erinnya lyaffe bo bakeyaringa kimu ku linnya lyabwe naye kati twawo tetukyalina kyakukola saagala nkulimbe nde mazima nti tetukyalina kyakukola we were disarmed omanyi kye bakuyita okudisaminga kati setulaba bwe tujjaawo linnya lyaffe mu public kyekyo kye tuliko ebirala byonna tebikyatukwatako saagala nkulimbe no tuyinza obyogera obwogezi oyinza ogamba kakati namulaba ddwaliro biki nti ebintu bisoba ninakasero bisoba nkubulire njagala nkubule tubeera ba specialists 5 omukyala n'atufaako nga wabeera kivuwoomu ku ffe nga ffenna tutunula yaffe Tuggussa Enssonga mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole obbajjanjaba basebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wabbanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina yaffe Tuggussa Enssonga SB4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola bizinesi yo wano naye kulakulana tewetukira mu nnyumba jangu tusheyaringeko endowooza yo beera n'essuubi jangu SB4 Media likinga commentinga subscribinga elisesa obisanga yo ku SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga tubaniriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ne twebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo olunaku lwaleero omwezi tugututte gwo guweddeko omwaka tugutandise era twagutandika dda mu mwaka guno okozeemu ki biki bye wasabirira nga guno omwaka gutandika by'otannakola webbe mu ttooki by'okozeeko bye wasabirira okubeera ng'okola ffenno SB4 tugamba nti tuve mu bitatuzimba tukole tusuubira nti mu myaka egijja tejja kubeera muvubuka mwavu singa tubeera nga tunyiikidde okukola tuleme okunyooma emirimu twagale emirimu gyaffe ne bakama baffe tubawe ekitiibwa ekibasaanidde kwaniriza ku puroguramu eno yanjawulo okusinziira ku puroguramu zetuze nga tubaweereza nsigala nze muzzukulu wa Kabajja omugeese Bunnya Wumalwala kyali ku kamera nga bulijjo oyo yeewaako mugugu puroguramu eno giwulize n'obwegendereza kubanga yo yanjawulo tetuzze kuvumaganya linnya lya kampuni oba linnya lya muntu yenna wabula tuzze okubeera nga tukukyalizaako Sham atunyumiza ebizibu bye yayitamu obuulyawo bye yavuunuka gye yayita waali wanene okumala nga essaawa zino ayambadde bw'ati anyumye
tusanga abantu ku makuba gye tuyita abantu betukola nabo oba oliawo ffe abasajja abantu betukwana betuwangala nabo naye nga balina ebizibu wabula nga batatudde wansi kunnyonnyola bizibu ebyo tosobola kumanya bizibu byayitamu. Sobola okusanga omuntu nagamba nva mu maaso nolowooza nti byakusaaga wabula mala kutuusaako buvune nogamba kwokuba yabadde mutuufu. So twegendereza abantu betuwangala nabo. Omuntu kasita agamba ndeka nina ebizibu byange neesonyiwa, omuntu oyo muwe space. Okitegeera emboozi eno ya Sham si yakuvumaganya linnya lya kampuni, si yakuvumaganya linnya lya mulimu ogumu. Emboozi eno yagenda gitunyumiza, ffe tuliwo okuwuliriza, tugikuweze naawe owulirize. Oba oliawo tusaasiragane, oba oliawo tuyigemu, twengane ku magezi. Kati tunatandika mboozi eno nyongera okujjukiza bannaffe abaziwa and Sons. Bano ba beddings bakwetera ebikozesebwa mu kisenge omuli bed covers, duvet covers, blankets, mifaliso n'ebirala biringanga ebyo. Era bakalango kano katini nnyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, mukulikeeyo mu bulango obwo tuzze okubeera nga tukunyumiza emboozi eno. Sembeza amatuugo ogaggule amaaso oba nga osobola okufokasinga owulirize bulungi emboozi eno gye tukuleetedde. Erimu ennaku, erimu ku maziga n'okulumwa okuviira ddala ddala ku mutima. Twagala okwebaza batugoberera, twagala okwebaza batusiima bye tukola. Tetujja kulekerawo, tetujja kuva ku mulamwa. Tusinzidde Wakiso akafo bakayita Turia Lounge we tusinzidde olunaku lwaleero. Kafo kalungi nnyo, yatubaza management okubanga wetuwadde chance eno okubanga tukolerako ko wano. Kafo kalungi nnyo, abali mu Wakiso, abali mu Kachiri, mujengako wano wabeera kimanyi waliwo comedy night wano tujja kubanga tubabuira ne live band. Friday wabeera live band n'abayimbi baleeta abayimbi. Waliwo n'ekipande kyempiseekaawo nga baleetaddewo Amoti n'abayimbi abalala bangi. Kafo kalungi nnyo, mujje okyamiraawo Wakiso ku mbaawo nojja tekabula kuba kokka kaliwo. Wetusinzidde olunaku lwaleero okubeera nga z'okuweereza programu eno. Tulina Ennaalongo, ekitiibwa kya Mukama okubeera nga Nnaalongo tukyali naye ng'akyali mu bulamu. Tusanse okulaba ngo basanga mama SB4 obulamu buli butya. Nkangambe kati obulamu buli bulungi alhamdulillah. In fact nakuyisangala mu maaso kuba kyamagero eri okulaba nga nsobola n'okuyimira wano n'enyumyako naawe oba n'ombuza ekibuuzo n'enkikuddamu. Ekisiibo kikutwala kitya? Si bubi, nanyinza obutasiiba, nyina okusiiba neebaze Adla okunsomosa ebizibu byonna byempiseemu nganze omuntu ne famire yange. Tebibadde byangu naye weetuli alhamdulillah. Omanyi bagamba sometimes ofuna ekizibu ky'olowooza nti kigenda kutwala. Ate ne kivaamu ekyokuyiga ate ne kikuyamba okugendako ku step endala eddako mu bulamu. Ng'ate obadde omanyi gwe ekigenda okukusuula naye tuli bulungi. Kasooke ne bazisaalonga omulimu. Webale kunyirira. Waayi. Abankugambye omanyi Saalongo simulaba nga bba wange. Mulaba nga best friend wange. Yasinga okunyiiza.
yasinga okunsanyusa yasinga okunsesa yasinga oba nkugambe ki omayina mu okwenyizaamu tunyigira ddala anti kati tuli different personalities nze ndi mulalu nnyo ate ye mukakkamu naye ate ng'ali short tempered gwe osinga okumunyiiza yasinga okunyiiza nti abantu abakakkamu munyiiza omayina abeeyo yesinga okuwangaala ndowooza actually to be honest Saalongo ye mwami gwembadde naye n'anyiiza nemusonyiwa ate nkya ne tuseka nze nali sirina eyo mindset egamba mbu sonyiwa omwami guma naye Saalongo ye mwami ampadde ekigambo ekigamba nti guma nina mukwano gwange alina mukyale waka eyo waliwo benyiiza waliwo yamunyiizako samunana gwakiro n'agifuluma nakubira kyaliwe tugende paka mbalala nebagivuga paka mbalala nga bagenda kukola ng'anobye nze no kati kankubulire Saalongo omusajja muzibu Saala tasobola kunzikirizako noba nze olunaku lumu nanobako nempakira ebintu byonna nabikwata nabiteeka mutoyi nabiflashinga naŋŋamba kati ate kimanyi lwaki yakikola nze nina ekintu ekingamba nti woba oviira omwami tokwata ku kintu ki naye oba wangulira essimu nze njirekawo because nina that mindset eŋŋamba nebyetukoze ebibiri tombwe ne bwe tuba twagula ettaka fena ne bwe tuba twagula ennyumba mbireka era abakimanyi bakimanyi kati namugamba sikwata ku lugero nenoonyamu ezange ze najja nazo mu bufungo ng'amaze okugenda ewaffe nazikwata naziflashinga nangamba mpozi oli too proud kale tambula ogende ng'oli bwonyuma kinyuma nenkuwasa ne tukola ne tuzimba amaka kalina nenkunyiza noono motoka zona nozeekaawo ndeka munange gwe oyagala muganda wange baza we nkenkyerese bubi kwanza okirese bubi kiraga omuntu ng'ali eyo ate kati yaliyo takyalina chance already bantwala Saalongo si wakunza siri wakudda ku mudaala ali atya Saalongo ali bulungi naye si byangu but he's good ali bulungi agezaako okupeaking up cause twafune bakiyita bati ekigo ky'obulamu bwaffe kyali kirina okuvaamu essanyu kyavaamu ekigo ky'obulamu bwaffe naye nga weetuli naye nze omundabira ayinza okuba tamanyi naye tenze mumanyi maama akumanyi nga tukula bano ffe tulaba ffenna kubanga abaana batusumbuwa njagala kulaba katuuni bano ne bagenda eri mu ddiro ffe twagala kulaba bino ffe tulabira ku ssimu actually program gye twakasembayo okulaba yeyo y'omukyala gwe baatemaatema gye twakasembayo okulaba ffenna ne Saalongo mwali mugiraba tewafunamu nkundowooza yonna endowooza eyo nagifuna kuba nze edda omanyi nabeerayo emyaka 7 kati omanyi bwaba oli ku kyeyo tosobola kusetoli nga wakadeetinga ono n'ofuna si bu Patrick oba wakamudeetinga ate ogenze ku kyeyo omusajja tagenda kulinda ate nze si orderinga cheating on my menu and I do not serve cheating on my menu era ne Saalongo akimanyi kasita nfuna proof nti wakikoze it is over tewali nga kingokita sisobola ntalo abakazi balogo ate n'ekirala okulwanira omusajja nwaniramu emmere kulombe tukaddemu ako okulwanira omusajja nwaniramu emmere kulumbe because obeera muntu mukulu manyi kyoyagala nange ndi muntu mukulu manyi kyenjagala okay ndowoozaako kawulidde mwenna mwenna abakyala abali eyo abawala abali eyo temulwanira basajja disco ogenda kulumbe n'olwanira emmere katolwanidde omusajja aba amanyi kyayagala muleka n'atambula n'akomawo baba akumanyi nti yegwe wuwe era ne bwalagawa aba akimanyi SB4 ye mwami wange SHAMURAH ye mukyala wange nze era Saalongo akimanyi ne bwatambula n'agenda sinza kumuteeka pressure mukubiri oli wakola ki ayina freedom marriage is not prison si okufumbirwa si kukomera ayina right egenda n'emikwano gye n'agenda kasita siwulira katemba newamalayo ennaku 2 yamanyi osanga yagenze mu lumbe naye wabeerawo terms and condition every 3 months tulina okugenda ku general check up ngwa freedom yo but every 3 months tulina okugenda ku general check up bana abasajja mwemamaaza nnyo n'abakyala n'abakyala mulitalo nnyo sayirawo mu busungu olugiramu kano kajoni ka boda kaliwa naye ze ekyo sisobola kyobola banze I've been so heartbroken kwanza wembane n'omuntu siba na backup sirina plan B aba yoyoyo kyoba abantu ogamba SHAMURAH muyaye ayakagala ono yamukyaye kati ali ku mulala
naye nga mba sina plan B abo nnumya nga nkaaba yawe myezi 3 ena nga ne wa mu space nga ndaba katanya addako okumenya omutima naye kati tukatusube nti Ssaalongo kwekoma ye yakiggala era nsaba nnyo Allah atukwatireko tubeere nga bwe tubadde kuba mukwano gwaffe gwatandikira mu mbiri gwe naye ate kati tukuze nnyo tuli a bit mature ndowooza era nsaba yabaasembayo bweba nga waliyo omulala tajja naye mu mbiri gwe mutambulidde kuyombagana kwevumangana kati byaterera kati ennaku zino tuli mu bintu ebyannomo bimanye naawe oli mufumbo tebubulamu nalongomalanga emyezi 2 nga temuyombyemu temunyiize obawo ekikyamu nkitya kummwe kobeerawo yakendeeza laavu nze nkugamba amazima nze kankubuulire okunyiga mulimu okunyiga okuli serious mulimu n'okunyiga buno obutonotono kati okunyiga okuli serious tekukyaliwo byambisi byengenze naye era okunyiga okw'obutonotono tekubula nyinza okuzuuka ku makya nga nagwedde Ssaalongo esaati n'asalawo yambala endala nangamba zukukongola nengamba tojja ye tegenda kunyumira ku mpale nempulira obusu awo nsiiba nnyiize sijja mukubira olunaku lwonna nakuba owaayo oli bulungi abakazi twayiga I'm fine I'm okay kumbe gwokiwulira kumbe owulira ekinugu mu mutima owulira ofa okay anyway abalongo bo bali bati abalongo balina omwaka gumu n'emyezi 2 kati batambula batandise okwogera bali health alhamdulillah nebaza nnyo Mukama nti n'ebizibu byonna byempiseemu abaana bange babadde so healthy tebansumbuye nako era sina sente zemba spending deko nze mbonyeebonye ndowooza Mungu yalaba nga nze mbonyeebonye nnyo n'agamba kankuwa abaana nga balongoofu tebakusumbu eddalu bakola baasa ebintu tayinza butabana ddalu nze nina eddalu lingi nange nkimanyi bayasijjako ku TV vakukubazisa amasuwaani simayanga ki bonna tebalina eddalu buli kimu bakusumba tebasobola na kutuwa space tewali bawalampono ne bawalampooli tebawayadde ku space tewali onaabazaako sinabakutuusa tebakuwayadde ka space kindo lwe baddamu emirundi ena nga nzaala kati sisobola sinaba okay tuyitiddeko eyo tusale tunyumyamu ku mboozi eyo bwe zityo naliko ku TikTok ngoli live no sharinga wali tumanyi nti nkugoberera nali sikimanyi nakukimanyi natandika okugoberera ng'okyali eri kulikayo yo twavaayo natandika okugoberera nga gwe Britisham erinnya lyantama by the way lyali liriko emivyo mingi omanyi nali teenager ataliko guidance nze najja mu Kampala nga nina emyaka 14 nga nze taata nze maama nina okukola ndabe nga abewaka bonna mbalabirira baganda bange basome maama yambale ku lugoye so nakola eddalu lingi nakola ensobi nyingi abamu obutamanya bwange ne babutekinga advantage of manyi ekigambo ekigamba my innocence sold me to the devil so since abadde balina obulamu obuli straight but alhamdulillah I'm so thankful nti kati ndi wano era ndi mukazi mukulu nina abaana nina omwami ndi responsible kuba abasinga tebavaayo bayitirayo nomala nti abasinga myaka oziza myaka 3 ng'akyaliyo ng'akyalimu ebyo byakuzunga wano ne wali nina n'abantu benakolanga nabo kalyoke nga bansinga emyaka ne kati bakyaliyo so nze neebaza Mukama nti whatever I've done bansobye oba kirungi naye kivuddemu ekirungi nkuze okay nali ku live yo no sharing emboozi nensaba olukusa nti emboozi eyo tugisharingeko ku bantu ekyansanyusa nompa appointment nongamba tugisharingire ku bantu naye ng'emboozi eno tugenda ogisharinga nyongera okujjukiza nti tetwali kuvumirira linnya lya muntu yenna oba kampuni yonna naye tunyumya mboozi ebyaliwo byatandika bitya lwali lwa 6 Gwakubiri nengenda out nalina oyo best friend wange yabeerawo oyo handbag yange wakumugugu talina waalaga netugenda out netuvaayo Ssaalongo yali yafiddwa nangamba tugende tuziike naye nga sisobola oluto lwange lwali lunene nnyo yalumanyi sometimes nga sobola kuyimirira ate nga n'abasawo bangambye sigenda out of Kampala kubanga ennaku zange ez'okuzaalako zaali makati w'Ogwokusatu nga 14
n'ogwokuna nga lumu naye ng'abasawo bangambye engeri gye nali nsuubira okuzaala abaana babiri olusawo yonna olubuto olunuma ate nga lunene nnyo so Ssaalongo n'agenda mu kuziika nze ne Shaina ne tugenda out ne tuvaayo twaliwo ssaawa nga 7 olubuto ne lunuma era omuntu eyazaalako omanya naye ng'ebisasi by'amaanyi nnyo nga bulijjo kati ne ngamba nja kubigumira sijja kustressinga Ssaawa omanyi mwami wange alina nnyo panic nono ennyini saamukubira kuba nali manya ajja kupapala ngamba kasati ebinuma nnyo nembeerawo nalina kaganda kange mu nju nembeerawo zaagenda okola ssaawa 11 olubuto olunuma nnyo nembukinga Uber kuba nali sobola naye ssaawa kuvuga naye ssaawa kukola kintu kyonna olubuto lwali lunene nnyo nenkubira Uber nejja nentwala e Mengo Hospital bwe natuuka e Mengo nanywera eddagala mu ddwaliro eddala naye bwe natuuka okuzaala engeri gye nali nazaalirako e Mengo nga bangambye omwana yeekiise ku ddwaliro eddala te Mengo bo ne bampa chance n'empushing so nagamba kangende e Mengo hoping for the best nengende e Mengo ne bantwala mu sikaani ebyo bisooka byonna ne bangamba oli muleeba oli sentimita 6 n'ekitundu ogenda ku 7 naye ne bangamba engeri gy'osuubira abaana babi kubanga naye nakyusa okugenda e Mengo nga ntuuse emyezi 7 kitundu kati ne bangamba engeri gy'osuubira abaana abikola defayo zange gyali gyeziri ne bangamba tusooke tugende mu sikaani tulabe olwo abaana osobola okupooshinga simanyize na kyenyinza kugamba oba olwo olubuto lwali lwakuntwala kubanga baali baakamala okungamba nti bantwale mu sikaani ne mpulira abaana nga beekyusa engeri etali nnumu nga sisobola kusanga amaaso gakaaba nga mpiya nfunye panic ne ngamba oba ntidde bantwala mu sikaani ne bangamba abaana bombi batudde omunga omutwe guli wano ali mu kunyigiriza amawugo omulala nga beekiise omulala nga ali bwati ng'ebigere biri mu kulinnya wano kati nga sisobola kusa ne bangamba tulina okukulongoosa tewali na chansi ya kulinda ne bantwala balina bye basooka okukansolinga bikyolo lwonna sinabakubira Ssaalongo kubanga nali ntya nali ne muganda wange nina abalonga banzirako Shira nali naye kati ekirungi nalina ssente Ssaalongo omusajja wavunanyizibwa yangamba engeri gyenzungazunga ennyo olubuto lujja kukuluma nga toliwo nantirako ssente ku ssimu eby'Emengo bimanyi olina okusooka ogenda oggyeko ssente ojja odipositinge ne tuteekayo ssente ndowooza nagenda ba mu theatre ssaawa 9 ne bannongoosa ssaawa 10:35 baali bamaze okunzijamu abaana muwala na mulenzi Katoye yavaayo ng'akooyeemu ne bamuteeka oxygen nze nalwayo nnyo simanyi lwaki naye banduyisayo nga bambuuza ebintu bwe bankolako bwe namala naye nabukinze private room kuba nali saagala kubeera n'abaana babiri mu general ward n'abaana bakaba olina abakujjanja baso nengenda ne bantwala mu karumu bwe nagenda okuvaayo nga sister wange yatidde kuba bayite bannongoosaako n'akubira Ssaalongo nensanga nga Ssaalongo azze Ssaalongo nangamba lwaki tewankubidde ono yali ng'akedde ate agenda mbalala naye nemukubira nangamba nzijja kati nemberawo kale nali nga nina obulumi bw'olukindo kubanga oba olukindo nga toluzaayangako luluma simanyi ne tubeerawo n'abaana famire yange ne batandika okujja maama wange n'akeera najja ne tubeerawo nga bukimu kiri bulungi bwe bagamba tambulaawo kutuuka ku nsonga ku lwokubiri ne bansiibula naye bwe bagenda okunsiibula ne banzijjako plasita nga olukindo luvaamu oluzzi lwa lusaayi nga tukyali mu ddwaliro bwe batuuka okunsiibula ennaku ze namala mu kasenga ako tewali musawo yajja kundabako kunkebera ku lukindo wali wajja bano bannansi bayita ba sisters okumpa antibiotics and all that nabo abaleeta emmere n'abalongoosa room olwo naye nayombye nabo kubanga nazaala abaana babiri akatanda katono ne bampa baby coat emu ne bagamba lwaki temumpa katanda ne bangamba ffe ako karumu buli tukakutekekera ng'omuntu alina okuzaala omwana omu ne ngamba kati ffe abazaala ababiri temusobola kutufunira katanda kane bagamba obutanda tewaayo kale tetwali in good terms kubanga baali banyimya akatanda omusawo najjo yennyini yankolako Dr. Twino Omujuni n'azijjako plasita ng'ekikindo kivaamu omanyi olusaayisayo olw'oluzzi ate mikwano gyange baali bangambye SHAMURAH oyina eddala tokole kintu kyonna olukindo olukuume nga lukalu kati ne mbabuuza olukindo nga luvaamu ki oluzzi omusawo n'angamba atugenda kuwa eddagala ogende tugenda nakukolagirayo ku mazzi g'onookozesa ne bansiibula ne ŋŋenda natuuka ewaka nga obulumi bungi amanya ebintu by'Abaganda abalonga balina okubakolera akakolo nga tinobatuweesa mu nju nze babikola nga neebase n'okwebasa ng'olukindo olunumanya ate nga mpeera lulinga olutuuyanye nga mpeera lutujja olwokusatu bwe nazuukuka nga obulumi bungi nali sisobola nakukwata baana nga sisobola kutuula sisobola kukola ki neŋŋamba Ssaalongo oba olukindo luno lwafunye issues
Nenkubira ero oyo Omusawo oyo nangamba otidde buti Lukindo ne bangamba ngende kufeka famous waliwo amazi ge bandagidira ne tube ne bangamba simanyi ngole gozo omufumbe ne tubigula naye nga ndaba kati eri abadde oluzi kati biri sticky nendi recordinga video nengisindikira Omusawo yankolako ku WhatsApp lwakuba kati nakyuse enamba naye nga video nkyazirina chat sizina ne video nkyazirina nenji musindikira nga agiraba nti erimu infection naye yangamba sigale ewako otidde buti oba yali akavaringa ki oba kiki ekyatuuka usikimanyi kulwa kuno Olukindo ne luvundira ddala kati nga eriwabadde olusaye kati nga bintu bya white video nja kugikolaga wano bwe batewenyenyala nge Olukindo luvunze ddala nakubira n'oyo ku Dr. Ekyo ne mugamba kyonna luno Olukindo luli mu kuvunda nangamba tokyogera abasawo bagamba ki ne mugamba bangambe ngume nkozese bye bangambe naye sirawo nkyuka vremala okunazawo ne wayitawo essaawa ng'era ebintu bikoma okitegeeza infection ekola ki eva munda nangamba wabula simanyi kyogenda kukola naye genda kudwayira benyina bakukozeko kati ku Lwokutaano olubuto lwange lwali lunene nnyo nga sobola kwiraba wano Olukindo nga ntya neneebaka wansi neneegolola ningamba maama wange andicoding ku video alicodinga Olukindo SB4 nagenda okulaba eyo video ng'Olukindo lwasamye nga nsobola n'okulaba eby'omunda Kama Katonda ng'Olukindo lwasamye nga just bigamu byebiri makati nga olaba ngezi newuziza zono na bubi ng'ebigamu byokka byebiri bwe tuninga nze nanjasamye nenjisindika ekintu ekisinga okunnuma mu bulamu era nze nali sijja nakubeera na buzibu na mmengo singa bampa obuyambi Olukindo bujozitana naye singa we nakubira omulanga banfaako SB4 nasindika eyo video ng'Olukindo lubikuse still oyo omusajja nangamba nsigale ewaka Dr. yennyine yankolako nangamba ojja kuba bulungi gumiikiriza nensindikira video Salongo yagiraba yafuna in fact n'olunaku yatomera bwe yagiraba bwati bwe yagibika gibikola ndowooza ng'avuga n'atomera omuti naddukirawo najjeewa kakuba zaali awo nga ssaawa 9 tusoka ne tubeerawo nangamba tugenda kwala tutya nze olw'okuba nali manyi nti Mengo is one of the best hospitals ne mugamba tuddeyo nengamba kyayika Omusawo yagezaako okubikkirira ki okubikira byakoze wakitugendeyo kati nenkubira yo tulina omujuni mugamba namukira kusomya sayo ne mugamba obonzikiriza okujja batonzikiriza kujja nino okujja sigenda kulinda kukola ki kufiira waka ne yalaba nga ntabuse nangamba nagamba mpa Salongo gomanyi mwami wange mukaka munyo kati nagamba Salongo yatabuse obulumi abakazi omanyi obulumi bw'okuzaala muleete ne tugenda ne tutuukayo naye yali akimanyi nti Olukindo lukoze eki luvunze nagamba Salongo genda osasule wali emitwalo 5 gya deposit wakakadde ngenda kumadmitinga wano ne mugamba esooka otufunire nno akasenge kubanga jjukira abaana nali mbadese waka nangamba tewali byakasenga obusenge bwonna buli full ngenda kuteeka wano ebyo ebiseera SB4 waliwo covid abakazi bangi mu eyo general ward nina abaana babiri nina okubeerako abantu babiri abankwatira ku baana abantu basula miti ababeera mu general ward abajjanjabi maama wange oludde yali stress talina pressure maama wange asula miti n'abaana bange tewali butanda bw'abaana nenkubira oli omukyala nemubuuza obusenge bujjudde nakubise namba endala naye nga nje nangamba yo nengamba zenywerawo nenkozesa namba bango obutolunuma nangamba waliwo space nenkitegera ntono tayagala bwagazi kunkola ki ne mugamba bwoba togenda kunfunira kasenge it is okay dekangende mu ddwaliro eddala nasooka nantabukira nanga naye mukazi gw'olina olugezigezi pozi bangambye obeera UAE olowooza wano UAE ne Uganda ekikulu ofa bujjanjabi oba ofa bisengo ofa bitiibwa ne mugamba abaana bange bayonka n'obulumi bwempitamu kubaana kwengumira nangamba bo tusaako bateeka wano ng'olaba wakyafu nnyo baleke ewaka ne mugamba ndeka abaana bange ewaka ngende wano mu general ward nga nsobola okwaffordinga private room ate weeziri nva kukuba essimu ne bangamba weeziri kubanga twali tuze n'omuwala omu ku batukolerako ewaka mu covid twali tulina abawala 3
omuyali agenda ne tuyita abalala babiri ate n'oyo covid ne mukwata kati ne tubaleka ne babeerawo esimu gye nakozesa n'agaana n'angamba yo sigendayo ne ngamba Saalongo bw'osasula wano sente gw'ogenda kwa Katanda nze nina okufuna ekifo ekiseefu n'abaana bange kati omusawo yalaba nga ntabuse n'angamba mbw atuwe rifaalo kubanga tewali busenge naye ng'alimba yali atwejjako n'atuwa rifaalo tugende Mulago naye sasa nali ntya Mulago nenga batuyinza okugenda gyatulagiride ne bankolerayo ekintu kolode waliwo okusika omuguwa ne tugenda mu ddwaliro eddala nkyajjukira twabeerawo mahakavuyo ne tuva Emengo ssaawa 3:30 eddwaliro eddala kunasooka okunywera ate we nalimba nnyo mata ate be bayinza okunnongosa nga sirwako nga tejena kale bwe nalaba nga nemera ningamba kansire kubanga basobola okuyita omusawo bwe tebamulina ne tugenda awo bwe bandaba ku Lukindo buli muntu yakuba omulanga SB4 Lukindo lwali luvunze Olukindo lwali open Olukindo lwali lutandise n'okuva ekivundu anyway ne banga bagenda kuddamu okunnongoosa awo ne batandika ne bantekako amalagala ne baleeta abaana awo mu ddwaliro essaawa eyo Saalongo yalinga mulalunze nange nali ntidde nengamba bannange bagenda kuddamu bannongoose nemberawo ne bankuuta I think bali bakukuuta tosanyaladde kyekisinga eyo pain yosirigiwona bakukuuta ne goozi ne bakuteekamu eddagala eriruma ne bakukuuta nga tosanyaladde wadde ku makya emisana ekiro bankuutira oba ennaku 5 ne baddamu ne bantunga Olukindo ne lugaanira ne luddamu ne luta Olukindo ne luddamu ne luta nga wayiseewo ennaku 2 infection yali ng'eva munda ne batufunira omusawo aba yali ava Nakasero ne bamuleeta n'angamba n'atunyonyola n'atugamba babadde bajanjaba leeya ya waggulu naye ng'Olukindo lwonna kuva munda luvundu kubanga bankozesa gaamu mu leeyazi zonna kati ne baddamu era bupya process eyo kukukuuta ku makya emisana olw'eggulo tolya tonywa mwami SB4 nze nagenda Emengo nga nina kilo 86 naye nagenda okunsiibula nga nina kilo 5 mwezi shaino ina katambaala ompeeko ene nakuyosimanya najengeredde bana mpakuziri kukundi okay SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli ne Sham nagenda nti programu eno teriiwo kuluvumirira linnya lya ddwaliro lyonna tetuvumira linnya lya muntu yenna wabula tunyumya ebyafa batunyumiza ebyafa mu bulamu bwe ng'afuna abaana be yabitunyumiza ffe tukwetera omuntu n'atunyumiza embeera gy'ayiseemu byayiseemu ebimuluma ku mutima n'afulumya obulumi obwo oba oliawo ne buyamba abantu abalala okubeera nga bayigirako tetuliwo kunona linnya lddwaliro lyonna oba erinnya ly'omuntu so nga balina okukuuta buli lunaku process eyo bagita incision dressing ne baddamu ne bankuuta ku makya emisana tolya just nali nga nywa amazzi gokya bakuwaayo akamonde katono bwe kati nga nywa ne minute maid obwana bwange nga bukaaba nze simanyi na bwe nsobola kunyonyola kye twayitamu nze nno nali ku bulumi naye omwami wange ya suffering alina abaana 2 bato abewaka balina okulya mu ddwaliro biru entono ejjo olunaku 7,900 kakadde 2 tetukola simanyi na bwe nsobola kukinyonyola but anyway back to the story nga baddamu okunkuuta era bupya abo basooka ne bandisoba ndowooza nga wiiki you can imagine emirundi 3 gya bulumi buli lunaku tokkirizibwa kulya tokkirizibwa kunywa n'enkogga n'enstressinga nze nzijukira nnaku lumu ebyo bagamba genda mu kakuubo otambule nali awo mu lukuubo nga ntambula ne ŋŋamba naye ndi musiru kimanyi olwedde ŋŋenda kufa naye nsazeewo nfe ne sente ezandirabiridde abaana bange ng'owulira osalenda linze ddala ŋŋenda kufa no matter what ng'era nkiraba kubanga n'abasawo baasoberwa omanyi nga bakukuta n'oba nga awona infection n'eddamu bupya nze wendi wano sirina birwadde sirina sukaali sirina ki naye nange simanyi lwaki Olukindo lwantabukira bwe lutyo
anyway bwe baamala ne banziramu omulundi omulala ne batunga eri olukindo ne lugaana omulundi gwasembayo nzijukira tebangamba nakungamba tebagenda kunnongoosa naye nakiwuya nemanya nti ngenda kufa kuba natandika okulaba abantu abaafa nali ndi awo ku makya okwo omusawo yali ankolako yali ng'atera okukubirako ku Ssaalongo nga mugamba katugenda kola bweti ndo oba Ssaalongo yali akimanyi nga teyagala kuŋŋamba kuba nali n'ekyayi nze olunaku lumu olwenkugambye olwo nali awo ne ŋŋamba ngenda kufa ne ssente zandirabidde abaana bange I tried to commit suicide kubanga eddwaliro kwe nali kalina kati nga njagala mbuuke wansi neesuuleyo ate nsooseeyo mutwe gwabike nfe mangu naye asikaali oba yali akola kyera ng'omuntu Katonda gw'atanaba kutuusa lunaku lwe nandaba kubanga eddwaliro lyonna baali bamanyi kati n'aŋŋamba Shamura kiki kyogezaako okukola era nali nja kwesuulayo naye olw'okuba nti baali bannongoseza emirundi ebiri olwedde kalifomu wa wansi ono nga seesobola nga mpulira nzito kuva olwo teyaddamu nakuggulawo kuba baali banzigulirawo mu ndabe ebweru ndeke kwekyawa kumbe nfuna birowoozo birala olukiro ne baluddamu ne balutunga era ne luddamu ne luta era ne tuddamu process y'emu omulundi ogwasembayo tebangamba nakuŋŋamba tebagenda kunnongoosa era sina nawe nagusayininga omusawo yajja nga abagenda ku ndresi kubanga byali biruma nga batya n'okubiŋŋamba nga bangamba tusooke tutambe nga bamala bantwalayo kunnimbalimba nali n'ekyayi nno kati olwo olunaku omusawo yali tannaba kujja nentandika okulaba step father wange yafa 29 nga mbeera nebaka nga ngamba zuukuka weebaka biki ngamba ningamba maama wange ngamba okimanyi ndaba taata nangamba era yakubirawo bafamile bo bonna naawe nekitange n'agamba ono mwana alabika tajja kuwona omulabanga nga weebase mu kirooto ne bwe mba ntunula kubanga natuuka ekiseera nga n'agatambula sigaye natoli yatonywa olukindo bulisaawa bakukuuta ekiwundu kyonna kiri open kati nga wema ntambula ngobola bakabeera kalayini bwe kati nga bwe ntuuka eno ng'amala beeri nga mpita kati ngamba yeye lwakyampita nenkomawo eno bwe ntuuka eri ng'amulabe ate bwe natuuka ddala nga ne bwe mba ntudde bwe nti ng'amulaba nengamba nenzikiriza nemanya nti ngenda kufa kati olunaku olwasembayo ne bampita nga abagenda okunjozeera ne bantwala nalaba banteekako oxygen oba obuntu bwa oxygen nemmanya nembagamba musooke mundeke nsabe nembagamba lwaki temundese nenjogera ne maama ko omutima gwali gungamba sigenda vaayo nangamba tosobola kudde nibamu tetwagala amanye beera wano Ssaalongo yamanyi olwo lunaku Ssaalongo yali nga ayaganya banongoosa naye olunaku Ssaalongo yajja nga adduka abagambe tebanongoosa nga naye atidde ffenna twafuna ekyebikiro naye n'asanga olwedde bantaddeyo anyway ne bandeka n'ensaala nemala okusaala neebaka ne banteekako akagundi ka oxygen baali bakanteekako oxygen akagundi ka oxygen ne banteekako caliform amasanyalaze ne gagenda amasanyalaze gagenze nga ne kani ya oxygen temuli simanyi byatuukawo awo birala simanyi story eyo naye kyenziramu okujjukira nze neeraba nga ntambula nga ndowooza navudde mu theatre kyokka ate nga siyenze nga mwoyo guzungazunga awo ndowooza nentandika okulaba maama wange netandika okulaba Ssaalongo nali sinakweraba nti siyenze nze nali ndaba ntambula nga manyi ndi mu lukuubo ntambula kumbe omwoyo gunvuddemu simanyi nawe bakiyita oba yekoma oba kuba kugenda oba osemberedde kufa simanyi naye kyekintu ne kati mwami SB4 nkyebaliza nnyo Mungu kuba nalaba abantu betubeera nabo era wendi wano sirina mukwano gwange yoyo osooka oya n'omuntu ng'ajja mu ddwaliro akulabako mbu nno akulumirwa naye nga mutima gagamba singa kafa lwaki okirowooza anti oba kkomu baki bwe nagendamu nalaba buli muntu kyeyali andowooleza kaabe mwami wange kaabe oyo atudde awo kyandowooleza nakiraba kaabe maama wange but anyway bwe namala nenva endowooza oba waayitawo ennaku 2 okuddengula okutegeera ne bangamba olukindo kati lwakutte naye waliwo sayidi emu etaakutte waggulu naye nga naye endala zaakutte nga wayiseewo ennaku ne tutambula ebyokutambuza olukindo obumanyi nali ndi awo nga ntambula nenfuna essimu ng'eva Emmengo omukyalo we baba muyita Kavuma simanyi omukyalo oyo oba ayina abaana oba yazaala naye ayina omutima gwa jjinja oluli nali nabeesonyiye olwo nali nakoze posti nga nsharinga peyini yange posti eyo yagenda vairo
ne Ministry of Health nebiyingiramu naye nga nze sibimanyi kubanga already nali nga nagenza oba komo baba biyita bakinga siriyo kati bwe nagenda okubenga post yatambudde naye nga ndi awo ntambuza kikindo kyange ng'omukyalo oyo ankubira njogerako ne mukyala Shamura kuba namba yange ku page yange ya business ya Facebook nti ye nyabo wandikozesezaako obuntu wapostinze n'oyogera ku doctor yakukozeeko tuwadde erinnya eribi teekamu ak'obuzadde oli muzadde ne mubuuza mmwe mwanteeramu ak'obuzadde nga mbagamba nti olukindo luvunda ne muleka ne lutuuka okubeera infected bwe lutyo naŋŋamba simanyi kyo planning naye gwe ky'omanya menge baddewo okumala myaka 10 era tulina okugenda mu maaso ye posta ejja kumala egende weebaze mukama nti tewafudde n'abaana bo tebafudde abalala bafa n'abaana ne bafa bwa SB4 bino ebintu actually nane recording ng'era akiddamu ng'akigamba omwami wange nkirina ojja bituwaako byonna kubanga kyalo oyo nze simanyi na bwafaanana era neegomba nnyo okumulabako manye lwaki alina omutima omunyogovu bwe gutyo ng'ate mukyala naŋŋamba tubeera mu ddwaliro ne ba specialist nga 6 oba 7 mukyala n'afa ng'okyakaabya kajjanja embeera y'omukazi si nnungi munnange ate munaye kati twawo tetukyalina kyakola saagala nkulimbe mazima nti tetukyalina kyakola we were disarmed omanyi kye bakuyita okudisaaminga kati tetulaba bwe tujjaawo linnya lyaffe mu public kyekyo kye tuliko ebirala byonna tebikyatukwatako saagala nkulimbe ekyo kye mwakola nti omuntu watuuka nga kati nze neerungiya ntya mu public kyekyo kye tuliko kati bitereevu kubanga kati fe batugamba nti omanyi definitely okay kati mwe muyinza okulaba nti bwe biba byali bisobye kakati mwe mwekubira enduulu nti mu public kati nze mulimu gwange okulaba nti mprotectinga Mengo ng'eddwaliro waliwo entalo z'otalwana bibe by'abantu simanyi oyoke bino tuyinza obyogera obwogezi oyinza ogamba kakati mwe mulaba ddwaliro biki nti ebintu bisoba nenakasero bisoba nkubulire njagala nkubule tubeera ba specialists 5 omukyala n'atufaako nga wabeera kivuwoomu ku ffe nga ffenna tutunula sigamba nti ffenna 5 tetumanyi kyakukola no yes nenakasero omuntu atana yes kati ye yasalawo nti kangende mawulire kankole ki ogwo ku ludda lwaffe ffe ne tukiggala tugamba kale kati ye tumugye mu kifaananyi Mengo tugitwala tutya mu maaso ogwo gwe mulamwa gwaffe kati Mengo egenze etya mu maaso kati gwe mulamwa definitely Mengo yeebaddewo emyaka 12 erina okugenda mu maaso yagalagaana kati tugenda okukola naye nga bonnyonnyodde bw'otyo njagerako n'omukyalo eyampita naye ndowooza ayina ebyenaba bw'etyo ndaba ekyokukola eddwaliro definitely lyo lirina okugenda mu maaso lirina biprotectinga olina mu ddwaliro eddala oli mu private twakulifayinga emmalago waganye n'ogenda mu private olwo nali simanyi nti ono ate ankolako ate amanyi oli omusawo yankolako era omanyi abasawo abeera akola mu malwaliro nga 8 kati nga yabawa information kati bwe baawulira nti olukindo lutandise okukwata ne batandika okunkubira ne bakubira Saalongo ne bamugamba gamba Shamura gyeyo post eri mu kutudda mejingira linnya post eri mu kuteeka kutulabisa bubi si ye mukyala asoose okutana olukindo mwami SB4 nze obuzibu bwange tebwali kutana lukindo olukindo we nalulabira nti lutanye kuva nga ndi mu ddwaliro singa banfako nga obuzibu tebunaba kweyongera cause 27 ne sente babandizeemu ne bancharginga $2.5 nga ze nali nsasudde ne bankolako n'ensavinga naye mwami SB4 ffe twaspeninga sente gwamanya namala oba mwezi gumu n'ekitundu mu ddwaliro weeks 6 mu ddwaliro ate ne bwe navaayo ng'era bakyankola wound dressing okumala omwezi mulamba temukola mulina obwana bubiri bukaaba nze omwami wange yatuuka point yali yakatikola container y'ebyuma kuba akola mu spare parts atunda spare parts ng'ekyuma eky'obukadde butaano afuna gwakyo namugamba $5,000 nga tasobola kukola he was depressed ate kyasinga ddala okumustressing fola bamukarantini twali tuyina emikwano ng'oyinza ogambe waffe wa prime minister
nze nafumba mu karantini ngandi lubuto shayino yanjulira nga busaba nkubira ngani mu kufumba nga tulina emikwano bajja ne tusiba nabo ne tuli regular sana ngulyo munamu omutwalo kubanga spare part yali atambula naye twafuna ebizibu tewali muntu yabeerawo mwami wange wadde n'oku tewali wadde yamukubira nti owaaye muli ku kinga ate babiraba kuba byali buli wamu Salongo yaba stressed n'aba depressed nako mu yalete mmotoka yali yakajigula nga mpya uteza n'agiteeka okuddwayo n'abagamba ne kadi yino temuddamu kumpa biiru oba mugitwaye ne mubuuza ogudde eddalu nangamba sisobola kuva wano ne bwoba wakufa saagala ofe nga siriiwo kuba twatuuka ekiseera ne tuluzinga essuubi anyway awo ne batandika okukubira Salongo okumugamba ante nzijeyo posti emmotoka ng'agiwaayo bakujjanjabe Ndeka nkubuye Salongo yayonoona business yo yonna lwakunzijanjaba kubanga ekintu ky'obukadde obutano ng'akitunda kakadde ekyakakadde nga gamba mpa muzolina ate n'abantu nga bamulaba nti ali depressed kontena yonna gye yali yatikwa neze yateekamu teyazijjaamu zonna zagwera mu kunzijanjaba ne savings zaffe zonna kubona tuka ekiseera nga atandise okugamba mbu ateekeyo emmotoka bunaku wajja biiru mpya eby'eddwaliro obimanya ate nali bubi nali mu critical condition nemugamba kifo ky'okuteekayo emmotoka n'emwa kadi yange kuba nali kyalina savings naye ng'alina nemugamba batumalawo savings tusimayo naye tokwata ku kintu kyonna ekikalo awo ng'ayagala kutunda nanju tusigalirewo abemengo netandika okutukubira ne bwe munaatusuuwinga eddwaliro libaddewo emyaka 10 temulina kye mugenda kutukola si mmwe musoose mwami SB4 nze nali nga simanyi mengo nti bali bwe batyo kubanga eddwaliro eryo liri best oba ku ddiino bali abakulisitayo bali abaki naye simanyi lwaki bali bwe batyo koze obuzibu bwange tebwali ssente naye I think tekyali ku ddwaliro kyali ku dokita Ngoma ne posti bwe yavaayo bonakola posti eddwaliro nga gyonna erimanya management they didn't tell us nti mujje tulabe ekyabatuuseko batandika kutu blackmailinga nti tujjeyo posti nze newo nja kukuwa recordings gy'okuyo omukyala bwe yali ayogera ne Salongo ffe tekyalina kye tugenda kukola mwatu disarminze kati tufaayo kintu kimu kulaba tuzaawo tutya erinnya lyaffe bo bakeyaringa kimu ku linnya lyabwe naye kati twawo tetukyalina kyakukola saagala nkulimbe mazima nti tetukyalina kyakukola we were disarmed omanyi kye bakuyita okudisarminga kati tetulaba bwe tujjaawo linnya lyaffe mu public kyekyo kye tuliko ebirala byonna tebikyatukwatako saagala nkulimbe ne batandika okutukubira batugamba mujjeeyo posti kuba posti yagenda vaayo ne kati gyeri neŋŋaana okugijjayo nentandika okufuna amasimu agantiisatiisa posti eyo gye wataddeyo ojja kufuna nali mufu era emibiri gitulimaze era omutima gwange alhamdulillah mu marwa kimanyi nsobola okwebaka leero nga nina abaana nina omwami nina ssente nkya nenzukka nga ndi masikini yakukkubo kubanga nagenda muleba nga ndi mukyala ali excited okuzaalira omwami w'abaana tutandika obulamu I had plans naye it turned out different buli kimu ne kinkyukira zatuuka n'okwebuuza oba nakola nsobi okuzaala ne ŋŋamba oba nakeera oba singa nandirinzeeko naye era Mungu baba yatwona nga ekizibu kijja kutuukako era kimala ne kituukawo naye neebaza Mukama nti ekino ekintu kintuuseeko nga nzizeemu ebintu bingi oyinza okubeera n'emikwano mingi SB4 naye lwofuna obuzibu lwomanya nti tolina ffe twali tulina emikwano bano bamuzunga mu bbaala ne muspendinga n'akakadde naye nze tewali muntu yambeerera wate sikyogera mubi okuggyako Shaina ye muntu yazunga mudo yali nambala n'alinnya najja nankubira najja n'asitula teri mukwano gwange yambeererawo teri mukwano gwa Salongo yamubeererawo tewali bala abantu bo betuwangana nabo beero era nga tosobola kikyusa kuba kyo kyavadda mu ddwaliro eno vaayo otya wawona otya bebanongosa ogwo omulundi ogwasembayo olukino layers z'omuntu zonna ne zikwata nensigaza ekiwundu olukino lwange n'olabako oyinza n'okutya nze era lufaanana bubi simanyi nga ndina ready okulaga omuntu nze era neewunya ebyo weebiri byali weebiri nze n'olaba ku lukindo lwange wali omanya ko olugendo edda nga tuli mu kyalo olugendo lulirika wano ne batunga ne wano ne batunga ne wano bwe lutyo bwe luli baakanongosa omulundi gumu abaana abalongo bokka be bannongosa naye olukindo lwange lulinga olw'emirundi 10 bwe bannongosa we gwasembayo ide ez'okungulu ne zikwata waggulu ne wasigalawo ekiwundu
nakyo ne basooka ne bakijjanjabako. Eddwaliro eryo saagala kulyogera kubanga simanyi oba balyokera nakyo, naye mbeebaza nti baafuuka nga family. Nga babeerawo ne waliwo Dr. Nathan, nga Nathan abeerawo n'agamba sinalaba Ssaalongo tabanga yeetuze. N'amukubirako abo abasawo abakyala ne bajja mu karuumu kange mu kasenge ke nalina pangisa ne bansitulira ku baana ne bansabira abamu balokole buli omu n'angumi. Nze n'abalwadde abalala baali mu ddwaliro nga bakwatibwa ennaku ne bajja abasiraamu ne bakusaalira, abakristaayo ne bakusabira nabonaabona. Olwamaliriza ne baŋŋamba bagenda kunsiibula. Olwo olunaku nkyalujjukira nze ne Ssaalongo twebaka mu koolansi. Mukuba wakati Taite tukkiriza. Nali sikkiriza. Banongosa nga twagenda mu eyo eddwaliro eddala nga 21 ogwokubiri baatusiibula nga 3 ogwokuna. Naye olunaku bwe bagamba Ssaalongo kati osobola baali bampita batanya okumpita Kabusheshe baali banjereka. Kabusheshe wo kati osobola okumutwala omusheshe omutwale akogenda kumukomyawo nga bwe tumudressinga. Ssaalongo n'ababuuza mukakasa kuba nali sikyalina ssuubi nze nakoga n'embeera ng'amagumba n'entandika okuwunya omufu. Oyo Shaina gw'olaba oyo yajja kukola mu ddwaliro n'aŋŋamba naye Shamura toyina mutima mubi nkumanyi. You're one of the kindest people. Lwaki kino kikutuuseeko? What did you do wrong? Nange nga sikimanyi nga sirina ansa. Nze natuuka ne nzikiriza ne ŋŋamba oba ŋŋenda kufa nkikkiriza. Naye nga kisinga okunuma ŋŋamba kati ŋŋenda kufa n'essente ezandijanjabya ezandikuziza abaana. Omusajja ngenze kumulekera obwana buto 2 ate ngende n'essente zandibalabiridde. Anyway, ne batusiibula bwe baamala twagenda mu koolansi ne twewaka ne Ssaalongo nali ng'akakati w'omulujja nga twakava mu kkubo nga tuvuga nga tudda waka ne twewaka mu koolansi. Ssaalongo yansitula ate nali nsobola nali nga kalambo naneebasa omukozi n'agamba Naalongo okimanyi kutwala waka. Omanyi Ssaalongo alina nnyo olusaagosaago ne mugamba era ontwala waka n'agamba siddamu kukola lubuto mukazi gwe oba nfa n'abaana bennina nfe naabo naye saagala mukwabakawo mu kkubo tewali kyatuukawo. Twali twekulisa bwekulisa twali tetukkiriza. Ssaalongo yatuuka ekiseera twali basanyufu twali nga tukaaba bwe tuseka nga tetumanyi. Nali sikkiriza nze nti essanyu ate nali saana kutambula. Nasooka nembeera paralyzed kuno okuggulu. Oba bankuba ne painkillers nyingi kwanza baatuuka ekiseera nga bankuba painkillers nga sisobola kwebaka. Tandika okufuna nightmares bw'otunulira banendaba abafu. Naturally nze oba bakiyita spiritual kuva dda nga ndi mwana muto nga ndaba abafu. Naye bwe nakulaawo ne kigenda kati bwe nabeera obubi ne kikomawo nga nze sisobola kwebaka nga ndaba abafu. I remember at one time natandika okulaba omukyala ndowooza oba yafa ng'azaala ng'ayagala omwoyo gwange gugende mu mubiri gwe. Nga buli lwe neebaka nga ŋŋamba jangu waakiri nga oba yali na mulimbo oba yali baali bamuziika oba yali mu ggwanika. Naye nga bwe neebaka bwe nti ng'amulaba nga ŋŋamba jangu waakiri nkwate ku mwana wange gwe ng'abo obakutte ntandika okuya giti nga ndinga nze yamusse. Kati bwe baatusiibula nze ne Ssaalongo ne tugenda nansitula nali bwe nti ng'akati magumba gokka na lunyama nga lukulukuta bwe luti. Naneebasa mukola singa bajja tutomera n'aŋŋamba sha olaba ogaanye okufa kati okyafa accident. N'abapoliisi batusanga era baali bamumanyi kuba buli ssaawa ng'ajja n'asomba ebyogero by'abaana n'asomba kamunye n'asomba ebyokulya. Bw'atwala ebintu by'okozesa ewaka bw'akomawo mu ddwaliro kubanga mu ddwaliro waliyo maama wange ne anti wange be bambeerako ebbanga eyo yonna tebaavaawo kuba bwe bajja paka nga bansiibula. Ne tutuuka ewaka ntuuse ewaka nga nfaanana ntya abantu beekambala obamanyi ne batandikawo omukazi oyo twamumanya dda ayina siriimu malaya z'e Dubai. Nze I remember one time omu ku mikwano gyange kale njagala nnyo okubayita mikono gyange kuba ze naye batwalanga mikwano gyange yajja okundaba n'antunuulira n'aŋŋamba Shamura naawe osobola okufaanana bw'otyo nga kuno okuzaala kukuwadde levo. Ne mubuuza kiki ky'otegeeza n'aŋŋamba omanyi nze naturally ndi mweru nnyo ne kati sinaba kutereera. N'aŋŋamba osobola okuddugala simanyi bulijjo oli ku kizigo. Naye oba yali asaaga ng'akusaagirira. SB4 bw'ofuna ebizibu lw'omanya ani mukwano gwo. Nze era by the way
ndowooza Saalongo ajja nakunjooga nnyo kubanga oyo omusajja mbeereddewo wesitasobola kwebeererawo era ne bwe mbeerawo nanyiza ngamba kino kyakoze kisingayo byankoledde ng'amuleka mukwano nze nalaba emikwano omwana yange osobola okufaanana bwoti kati bawo tagenda kufuna mukazi mulala nga yakuwasa onyirira daba bw'ofaanana mwana gwe ng'olabye. So okuva mwava mu ddwaliro wayise obbanga ki? Twava mu ddwaliro mu Gwokuna nga gutandika naye nensigala nga nkyagenda bagira ekiwundu kubanga sayidi ey'okungoyo teyakwata bulungi. Byetwogerako bikyali Gwokuna guno? Mwaka guli ogwaggwa. So tewezezza omwaka mulamba? Abaana baweza omwaka gumu n'emyezi 2 ntandise okuwona naye trauma ekyaliwo. Olugendo lwawona? Olugendo lwawona but I have so much insecurities mpulira olumu mbeerawo neŋŋamba naye neŋŋamba oba luno olukino ndutwale balulongoose kuba lufaanana bubi ndowooza kyekintu kyensinga obutayagala mu bulamu bwange buli lwentunulawo naye nina omwami ali supportive Saalongo ye tabifaako olumu amanyi n'okunzanyisa naŋŋamba bananga olugoye lwaffe lwe baatungatunga ennyo lukuluma omusajja wange kinyiiza ennaku lumu namubuuza nga twakava mu ddwaliro nga yeye alaga ali musanyufu nnyo bwanzunza olwo nno nga sikini esumbuka nyala nakuwa akavidiyo nze nagwala nali nekwatako bwe ntine nesumbula oyo akimanyi ebigere byonna buli wamu ng'ali awo yenna musanyufu ali mukunkwata mu nviira nsiba biswali nemubuuza naye gwe tewenyinyalako nambuuza lwaki ombuuza kino eŋŋamba ontunuulira bwenfaana omukazi gwe wakwana kati yenze nambuuza ani yakufaananya bwotyo ofaananye bwotyo lw'abaana baani ekyo kintu nekati newe buziba nebukya kijjukira mu mutima gwange kuba nali manyi nfiiriddwa obulamu n'omwami sirina naye ate ambeereddewo mu mbeera yonna. Mwebaze kuba abasajja batu tebasangika bayithayo kuba abasajja ozera buzazi balongo nakuddukako nga laba obuvunaanyizibwa bungi omusajja ambeereddewo oyo omusajja sirina nakinsobola kumuwa bagamba mbu ekitiibwa ky'obwa Saalongo simanyi kinene mu Buganda naye sirina omusajja oyo ambeereddewo sikyakola nina bizinesi nina income naye teringa bulijjo alabirira baganda bange yampasa nina abaana bange nabo abalabirira Saalongo ye musajja akukubira ssaawa 9 Naalongo nfunye wano akakadde konze anti 10% yo olyako 10%? Yes, sente zonna zakola ne bwakola mutwala alina okumpaako omuntu 10 lwange. Tukitandike mama sente yonna gye nfuna abasente yonna gye nfuna olinako 10%. Bakimanyi abantu bava ku TikTok bakimanyi nze kankubuulire neebaza Mukama waliwo ebiseera bwe nali UAE nga nina sente zitalina byakola SB byo bimanyi nga sirina bizibu naye nga sirina musajja mbeererawo naye nyebaza Mukama tinatuuka ku kino ekizibu nga nesente tetusobola kuntaasa nga nina omusajja mbeererawo Saalongo mbeereddewo Saalongo ngomizi nze nsobola okubeera awo neneekyawa ne kati oli mu depression ejja naye nga sijja kugenda mu saaluuni nantwala ku mpaka era awo ku saaluuni wonzije bamumanyi ne tugenda nga tuyomba ojja kusiba enviiri lwaki ofaanana akawuggulu atera okunvuma akawuggulu lwaki ofaanana akawuggulu oyagala bagambe sikulabirira enjala nenzireka nangamba ojja kugenda nze natuuka nga saagala kweraga abantu nangamba bw'ofuluma n'ogenda okulaba abantu lweweefaako kati olina okutambula nandeeta wano ne wano eyanjigirizaawo nandeeta wano mu live bandi akuleeta ku mpaka oba okkiriza oba tokkiriza abawala abali eyo kati nenya abawala abali eyo temunonye ennamba ya Saalongo mutwale baba batandise Saalongo mutwale awo Saalongo teri bajja kuba bankoze bubi kwa sirina garanti tebasa mutwala naye bana bamutoto bajja kuba bankoze bubi cause ye mukwano gwange ye kitange nze taata wange ali Kigali ye brother wange ye kinnyometwa tubeera mu byekisirwa lumu ne tunyiga ate ye business partner Saalongo ye muntu asobola okulaba ekintu nga sikimanyi nako najja nambayira plan nomanyi kati Naalongo
tukole bwe tutinebwe tuba musajja wange mujagujagu nnyo tukole bwe tutinebwe nze nali simanyi nti nsobola n'okubeerawo nefuna confidence ngebe wampise n'oŋŋamba jangu ninzijja era nakimugambako naŋŋamba lwaki genda nemugamba nedda sijja nejjo naadde nga nina paniki naŋŋamba genda ojja kuba bulungi guma era olumu mutabula nakubira oyo Shaina nanga kana akawuggulu kono leero kati ngenda kakuba bukubi ati nafuna depression n'ekyawa bwe namala okwekyawa nempira nga tewali kimatali nze natuuka n'ekiseera najuzi twakoze TikTok nemugamba kyekitama naŋŋamba abakazi obuteefaako yadde agamba nze natuuka ekiseera nze nalisire kwiri naawe wakimanyi enviiri nziba zakakadde ne kati wigs ewakajja eziri naye byantama ndaba kati oba ndi kisiikirize ekyange nakati Ssaalongo yetusobola tumwebaze yakoze ogugwe kati ogusigadde gugwo depression ngwe n'okujejjamu bannange mukwano Ssaalongo taata w'abaana Kaliba Kizito omubwati sirina kyensobola kuwa mukwano nkwebaza nnyo si bya ssente kuba ssente naye nsobola okwebeererawo naye ne ssente wazisasula n'obeerawo physically non-supportinga mentally oyagadde abaana baffe nze sirabangako musajja nakwata ssente nga talina kye yakoze nasooka nakubira nalongo ofunye zino ssente katoloza tubudgetinga eki ako nkayize naye simanyi bakanamazaako emyezi wanasobola kakola emyezi egiwera 3 mama olinako percentage olinako era Ssaalongo kanjigirizaako mama buli sente gyenfuna percentage 10%. manyi lwaki ampa 10% nze ndi munakyalo nze nakulireyo ekirukuwe amusitini nze seejalabya bwona nga nguze ekintu kyakakadde manya na miliyoni 10 kati sente zampa kimanyi mbeera nazo sizispendinga but he wants me mbeere ne sente ndeke kuwulira because one time namugamba naye kimanyi wampasa nga ndi mukazi ali independent alikase kati ndi useless nangamba ebiki byoyogedde abiki kyoyoga in fact yakubira noyo nakuya ne mama wange mukwano gonyo gwa mama wange kubanga bafuna that closure mu ddwaliro mama nga takyalaba Ssaalongo mukonga mulama nga mutabaniyo nga alina kumubeererawo katabeerawo nangamba nakubira abo nabagamba ono nno obwavu bumuluma bannange mumusondere tuyisaka bwananga vuyesona na chaiko obwavu bukulu nakati mbadde nzija wano nangamba ogenze naye siriyo nandikulabye ng'okaaba manyo bw'okaaba ofaana n'akawuggulu so he's that supportive omwami wange ali supportive ate nze nali manyi nti omusajja akwagala ng'onyirira bw'ofuna ebizibu naye Ssaalongo mbeereddewo okulaba ne kano kwolabako manyige nantwala musawuna nantwala nze lumu n'abasajja bamuvumira musawuna namugala lwaki oleeta mukazi we wano okuwulira ebiboozi byaffe gwe tolinayo side dish abasajja betulina okukola ebyo tulina okubeerawo bakyala baffe nabakyala mutubeererewo bannaaye abasajja tulina okubeererawo bakyala baffe tulina okubaagala tulina okubalagala obayo omukyala olw'okuwagalwa aliwo okuweebwa so emboozi eno gy'owulira oba gy'owulidde kiki by'oyizeemu so kalevoka tugenda bakalango katono nnyo then tukomewo tumanye ebyeddwaliro byakomawa waliwo bikyali mu kooti matukayo mu kooti twagenda okay Ssaalongo yafuna obusungu n'agenda mu kooti na consulting lawyer we ne tubasuuwinga naye mwami SB4 nkubuulire tetulabangako lawyer wa Mmengo oba muntu yenna ava Mmengo bawandika bwandise ne bagamba nti tulimba in fact bawandika ne ku official page yaabwe kyekyasinga n'okuleetera Ssaalongo kubasonga kubanga bagamba dati ffe tulimba mbone tebajja kwogera bitukwatako kubanga tebalina right eyogera ku balwadde baabwe nga balinga abagamba nti batwayite tetulina ssente okay katufeko kalango ka Eric Wilkins tukomewo Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku Rentebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutataganyiziddwa mwanirizibwa leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo.
Okay, kuleka bimukalangako bananga mutuwagire kifo kya mulembe nnyo. Samushe nga tugwa nga tuwumba mwakomawa. Kati bwe twava mu ddwaliro waliwo oba ye director wa Mengo oba yani sibitegeera bulungi Saalongo yalina ennamba n'akubira Saalongo agendeyo. Saalongo bwe yagendeyo simanyi bye baayogera naye yavaayo nga munyiivu ne kati tabiŋŋamba nga but I think they were disrespectful. Saalongo n'afuna lawyer kuba nga already tulina aba lawyers baffe batuyambako ku businesses zaffe ne bagenda ne bakola processing yonna nga bwe bagikola ne batwala Mengo mu kooti. Tubadde mu kooti okuva twakagendayo emirundi 4 sirabangako lawyer wa Mengo sirabangako just base oba gita defendant lete gambo ffe bye twogerako tulimba. The way I'm telling the story is not how it is. In fact omukyalo oyo yagamba nogamba nze olukindo lwange terwavundera gye emirundi gyonna tebagiddamu. Naye kirungi eddwaliro kwe nagenda weebali bills ze twasasula weeziri. So ndowooza oba lawyer yatugamba bagenda kusala musango mu gwa 9. So fene tunja bingira munyo ebyo bya kooti naye ng'emboozi gy'otuwadde tulinze kivaayo naye nze by the nsonga lwaki nsharing eno it's not because mbu nasuuwinga Mengo naye nze nina ekibuzo kimu kye neebuuza mu SB4 naawe olina omukyala ebintu ebyantuukako ne mbonaabona bwentyo nga nina ne ssente ezisasula omuntu atalina ssente olukindo lwe bwe lutana akikola atya kwe bayita okuziika enkya ssaawa 8 oba 10. Ye Ministry of Health lwaki tevaayo kugana amalwaliro nensasula $2.2 nonsibula after 2 days nenkomawo noŋŋamba nsasula akakadde akalala. Mulimu abantu abatalina ssente SB4 naffe sigamba tulina but at least twesobola we are middle class people tusobola okusasula we had money tupe twali tulina ebyokutunda naye ye atalina akola atya. Awano nno program eno ngiweerezaako Ministry of Health banaba ekikwatako nagaye tetuliwo okuvumirira tetuliwo kusuula bizinesi ya muntu yonna wabula twekuba ttooki tulowoozeeko. Program eno ndowooza kwadde ekyokuyiga. Program eno bingi byogiyigiddeko tetuvumiridde muntu yenna nkiddamu. Sharing akatambi kano likinga ate era commentinga. Tujja kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga waliwo tunaba tufunyeewo ebipya tukyobanga tubatuusa ku kitundu ekyokubiri. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeese Bunnya SB4 Media Tuggussa Enssonga kyagaba Tata Gabi akoze ku kamera nagamba siddamu kumuyitawo malu kubanga erinnya lyawo ku question mark akoze ku kamera nga bulijjo. Mubere bulungi mweraba.